Abamu tebasobodde okubeera awamu naffe naye ng'ekintu kino buli kyogenda okulaba mu maaso go manya nti abaana abali mu ttiimu Barbie Kyagulanyi oba ttiimu Barbie our first lady be bakoze omulimu ogwo si ffe ffekka abali wano tuli bangi era nsaba Mukama Katonda abali ebweru bakomewo mirembe nti akadde katuuke ojja kwebuuza nti abaana nga nali nasuba obbalaba nga bangi nnyo nga tufunye olunaku olulala kyemmanyi kati wano tufuuse baana kyekirungi batuzadde mu State House tebikyali biri nti ate Barbie tuli mulaba ddi nedda ne mufuna obuzibu nga tumutuukirira. Waliyo ekibuuzo ekirala? Enyo was saying about the Facebook group. Like I created that group team Barbie, but I wanted some people to help me out. Like bafukeba moderators kubanga group like is so active, yeah. Ate sina ba moderators abalinza okunyamba kweli. Ate abasina kufanya sibamanyi, simanyi manya gaabo. Yeah. Okay. Ekyo kiri kusaidia yange kati. Balamusizaako bammemba. Amanya Lutayo Olivia. Zekyembadde muza ku first lady waffe. Agenda tuyamba atya. Tusobole okutuusa president waffe ku ntebe. Kuba tasobola fuuka first lady nga president waggulu takola taliyo. Kati maama kyembadde mbuza gwe ogenda tuyamba otya tusobole okukitwala. Kuba ffe tuli ready omutuusaayo. Kyekyo maama. Waliyo ekibuuzo ekirala? Kansooke nziremu ekibuuzo ekyo. Era kiwa essanyu okulaba nga mwewaayo okukola omulimu ogwo. Ffenna tumanyi obuzibu obugulimu ne challenges ezigulimu naye bwe mpulira abaana abato nga mwewaddeyo ekyo kye kisinga obukulu. Ngeri ki gye tugenda kikolamu is the second step naye nga step esooka ya kusalawo nti kino tugenda kikola. Waliwo emitendera mingi gye tukolamu ebintu sections nyingi. Nja kusaba Shafi akwatagane ne leadership yawe kuba groups zonna zina engeri gye ziri merged in this period. You will get proper communication from your leadership. Kuba mugenda kwegabanyamba bagenda kola kino bano bagenda kola kino oba ffenna tugenda kikola kino ku lunaku luno kola bwetuti. So Shafi n'ensonga lwaki ali meeting eno is because he needs to know what's going on here so he can find a way of helping and find a way of helping. Getting involved. Nange kennyini mujja kunda. Naye agenda kubanga mwali. Naye tetugenda kusooka kulembeza ki tiimu eno. Naye nga ffenna mwetuli temuggwamu maanyi tugenda batu communicating anga ffenna tuli wamu. Nawe okimanya ate gwobeera nnyo ku ground kuba gwembeera nnyo naawe. Yeah, so kati tugenda batu communicating chairman nawe mu group mwoli era tu communicating nnyo ku bintu bya politics. So tugenda batukwasaganya kyo temukityamu wadde n'akatono kyonna ekinaba kicommunicatingibwa kijja kubaawo ne channels zonna wezikirungi tulina avenue meka bili eza communication eya charity tukola ki tugirina eri ku State House eya politics nayo tukola ki tugirina eri waneeno kati so tugenda funanga information ngeri 100% correct. Kale mama jebale ko nyabo Kale sebo nawe jebale obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Okay. Olunaku lwaleero tulabye abavubuka of course abamami Barbie Kyagulanyi team Barbie Kyagulanyi beekuŋŋaanyiza ng'abavubuka abalina ebigambo bye bafunye okuva eri gy'oli and of course kintu kizaamu amaanyi eri omuvubuka but omuntu yeebuuza ekibuuzo kimu abavubuka bano obakuŋŋaanya abaana bakwagala bwagazi okikola otya? Ku nsonga y'abavubuka bano era nga bw'obalabye nange nalabye nga bantuukirira nga beekuŋŋaanya dda beekolamu dda omulimu nga balina emirimu gye bakola mu communities zaabwe ez'enjawulo eza charity nga charity gwe bakola mu communities zaabwe nga babadde bakikolera wansi w'erinnya lyange nga kimpa essanyu okulaba emirimu gye bakola naye nga tobalabangako naye nga sibalabangako era olwaleero gwe mukisa gw'ensoose okufuna okubasinkanako okwogerezeganyaamuko nabo n'okusobola obbamanya n'okusobola obbategeera
naye ng'emirimu gyabadde bakola mbadde njiraba ate nga gimpa essanyu nga nange neesunga obbalaba. Aba celebrities abalala oba abakyala abalala naddala abali mu field y'aba celebrities oluusi we balaba groups nga zino ez'abaana bano oluusi bagamba abo sibamanyi na bino bye bakola bulungi naye ate abo otugamba nti you've taken an initiative okuba recognizinga nakyo kibaako ekifaananyi kyekiraga. Abaana abo emirimu gye bakola nange ginyinspiringa. Abantu abali bayinza okulowooza nti ffe twinspiringa abaana bwe bati naye banyinspiringa ng'omuntu kubanga balina bye bakola nze byesobola kukola ate nga babikolera mu linnya lyange nga binene nnyo n'okusinga nze ngeri gye nandibikoze. So bw'ota recognizing abantu bakuinspiringa nga ggwe omuntu then mbasi kutegeera. Personally they inspire me. The work they do is so enormous that it should be recognized by even not me alone but even all the other people that believe in what I do. They are a replica of me and my work, but their work is more organized and it has a bigger group that is part of it. So chimpe sanyu era babadde tebasobola kumpitako nga siba recognizing nze kuba omulimu gwe bakola munene nnyo. Omuvubuka omulala abalaba era abalabye olunaku olwaleero yebuuza ekibuuzo nange kati saawa zino njagala ngende nnyingire omu n'agamba njagala ngende nnyingire osanga Barbie anatusasula anatuwa kasente abamu oli ayinza okitwala nti banaavubuka bakola nga abali ku mulimu tugambe kifaananyi ki era bakola era okusasula kwabwe kuliwa. Kyemmanyi ekitono nga bwe nkugambye nsoose kubasinkana leero naye komiti nagisinkanako emabega ne banyinyonnyola enkola gye bakolamu. They do charity work. Charity work means okola okuddiza community eyo nga tosuubira anything in return. In fact gwabasaamu si community ate kukussaamu. So omulimu gwe bakola guli based on charity activities. Omulimu gwe bakola gwaku daabulula communities ze babeeramu gwaku empowering na ku inspiring abantu balala be babeeramu na kuleeta enjawulo mu bifo bye babeeramu. So mwogo omulimu siraba wa ate we basasulibwa. Ndaba nga ate bo be bagaba. Do you encourage more youth okwongera okuyingira team Barbie Kyagulanyi? Yes, of course. Bwe bayita makuba amatuufu kubanga Manyi balina obukulembeze era bwe bagoberera ebituufu. I'm very sure nalabye nga group ene very organized bajja kuba accommodated kubanga fena tukimanyi nti agali awamu gega kolaki okimanyi gegalumenyama. Twagundi mu maaso awo binene ki oba kamera kize tulabye mu maaso awo zoyinza tutangazaamu ekintu kino w'oyagala okiteeka naddala na wamu n'abavubuka bano bwe basigala ku mulamwa bwe baliko gwa kukyusa bifo bye babeeramu ne communities zaabwe kijja kuba kimala kubanga bava mu bifo bya njawulo kwetooloola eggwanga lyonna. So banaasindika ambassadors mu bifo byabwe gye bazaalibwa ne gye bava nkiwa nti emirandira bajja kuba bagikasuse wanene eggwanga lyaffe lijja kufunawo enkyukakyuka. Gwe ng'omukyala nkuwulidde ku speech gy'obadde obawa ng'oyogera ku gye mwakulira n'abamu abakyala abali mu gavumenti mu biseera ebyo abajjanga okuba inspiring ku byalo gye mwali mubeera. Saawa zino ng'olaba abamu kale baava ku mulamwa abamu ba retired naye ng'ate aba inspiring. Tukitwale nti ekintu kino ekya charity n'okwongera ku inspiring kati yogedde ku ky'abaana abawala abamu abafumbizibwa ku myaka emito mu biseera mwakuliramu ne kati oluusi osanga kikyaliyo. Kalowoozi kikowanjagadde okuwa abakyala families ezifumbiza abawala abato n'abavubuka nabo tumanyi eriyo bibasindikiriza. Obubaka sobola busindikira families zokka. Olaba ensonga eno ey'abawala abafumbizibwa nga bato erimu abantu bangi. Erimu ababawasa, erimu abazadde ababazaala, erimu abakulembeze ababeeramu ebyo ebitundu abaana bo gye bava, erimu n'abaana bennyini. Kati stakeholders banjawulo. Bwe tuba tuddiringa n'ekizibu kino tuba tukolagana ne groups ezo zonna. Abaana abawala tubabuulirirako ne tubalaga omugaso ogw'okusigala nga bakola ebyo ebijja mu myaka gyabwe. Bye biriwa kwe kusigala mu ssomero okusoma, kwe kusigala awaka n'oyambako abazadde emirimu gyabwe, kwe kubawuliriza n'okukola emirimu egy'abaana ab'emyaka egyo. Abazadde ababazaala abaana abo
tubatuukirira ne tubagamba nti omwana tomufumbiza nga muto kubanga aba akyabulamu era oba omwanguyiza okutuuka mu bizibu by'abantu abakulu byatasobola nakwaŋŋanga ekisooka batasobola kuzaala mwana ebiseera ebyaba muto magumba nga manafu wetufunira miscarriages wetufunira abaana nga bafa mangu wetufunira fistula wetufunira ebizibu ebingi so abazadde n'obalaga obulungi obuli mu kusooka okukumaakuma abaana n'okusigala nabawaka n'obutabalekerera then tugenda ne communities abaana abo mwe babeera bannange buli omu abeere mukuumi wa munne ffe tetukuze kutuuka wano nti bazadde baffe bokka be baatutuusaawo nedda wafulumanga bw'oti ewaka nga neiba mukyala gundi akulaba n'akuzaayo n'ewaka tigenda yambala sikaati endala eyo tekujjamu naye nga omukazi oyo takugulira nga sikaati eyo tamanyi najje wagijja si maama wo sisengaawo tolina nabo muyita in fact nejjo taata we yabadde akayana nabo olusalosalo lw'ettaka naye ng'amanyi buvunaanyizibwa bwe okukumaakuma abaana mu community ekintu ekyo tugenda ne tukiyigiriza abantu nti kikyetaagisa then ne tutuuka ku bano ababawasa bassebo muli bantu bakulu nnyo munoonye ab'emyaka gyammwe tunula mukamera ogamba abasajja abakulu nabo beddeko abasajja abakulu abawasa abaana abato tubeegayiridde munoonye abakyala ab'emyaka gyammwe abasobola obbakumaakuma n'okubawa ku magezi ono omwana omuto gw'ogenda okuwasa okuggyako ng'oyagala mutulugunya talina magezi g'agenda kuwa sooka akyali muto mu bwongo talina kyagenda kukwongerako kyamaanyi ojja muzaalamu buzaazi omutuuza waka omugambe tuule wano togendawo abireke mpozi ng'oyagala slave then ne tudda ku bakulembeze poliisi efuna emisango gino ne gibatuukako ne bazibiriza abakoze emisango gino ne babakwatayo olunaku lumu ne babata ate abaana bano ne babalekayo mu bufumbo n'amateeka gaffe gakole so kiraba nti kintu kinene naye era obubaka bwe mba mbusindikira buli omu mu kiti kye alondeko kyekimukolera tukumanyi oyina charity organization andi tukuwulidde abantu abamu bayinza gayi tutiddemu Barbie ali mu kumaliriza mirimu gy'abadde ataddeko engala ate amala abireke nedda nze natandika okukola charity mu 2012 inspiration yange tenaggwaawo kubanga ebizibu byendaba byendwanirira tebinaggwaawo lwakuba nti front ziba zanjawulo approaches ziba zanjawulo just manya nti buli olukya ofunayo approach empya naye ng'ekizibu kyogezaako okujjawo kiba kyekimu kale nga tumaliriza njagala ompeereyo akagambo akagenda eri ba single mothers ennaku zino babasusse obungi ate oluusi baba n'abaana bangi naye oluusi osanga bufiga nga ggwe oba abantu nga mmwe bamubayo ebigambo bye bamubagamba baba n'abaana baagala okuweerera abaana bali mu butale sente zitezirabika naye baako ebigambo by'obagamba osanga binaabagumya ebigambo byengenda okuba ba single mother tebivaawo ne personal experience kuba sibeerangako single mother sibeerengako nenoonya ekiyamba baana omwami n'atakimpa naye nja kwogera from a general view ba single mother wootuukira okusigaza abaana oba olina ensonga nga nnene nnyo ekutuusiza ku eyo point n'olwekyo olina okwekumaakuma ne weefubako ne weenyweza no making sure nti abaana bo oba buli kyetaagisa ng'ate tobatadde mu matigga tobatadde mu buzibu kubaleka waka bokka kubasuulira taata waabwe ate abasobole kubaleka n'ogenda bibyo. So being a single mother to me is being a mother to the children who are next to you and who you are managing on your own. Therefore, if you're managing those children on your own, you must devise all possible sane reasons and sane ways of raising your family. So mbagamba nti kyemulimu si nsobi. Kubanga ensonga nyingi nnyo zireetera abakyala abo okubeera single mothers. N'olwekyo bafube kubanga position eyabamu it's by choice, abala it's not by choice. Mugezeeko okulera abaana abo mubabeererewo. Kale tuyanze waliwo ekibuuzo kyentera okubuuza abakyala b'ensanga nga mmwe naye nga kisumbuwa abavubuka. Abakyala nga ffe be baliwo. Abakyala kale nga like muli mu settled families, olina omukyala oli mukyala olina abaana olina omwami baakola okwanjula baakola embaga naye waliwo ekintu ekigambo ekisumbwa abavubuka era nga njaga nkikubuze bwe nti omuvubuka omuto
omuwala myaka nga 2 alina boyfriend we wa myaka nga 28 ne bamubuuza nti okwanjula n'okuterawo business okola ebirala oba okola ebibyo zino sentence kuwa okola ebibyo wamu n'emikolo giranga embaga oba okuproposinga abaana abawala oluusi osanga oli aganze bankolera okwanjula biri ebirala bijja kujja oluvannyuma naye nga waliko omuvubuka what's your word gy'oyinza okugamba omuwala tukubaira abawala be basinga okifeesinga omusajja agamba nsobola okukolera business onagamba basooke kwanjula